Masaka olutalo n'obunkenke bitandikidde ddala. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba alina ebipande bye yasimbye mu bitundu eby'e Masaka era mbu ng'akoowoola bannamasaka okujja okubeerawo naye nkugambye muganda wange bannamasaka baagaanye ne bagamba tebagenda kukkiriza Mathias Mpuuga Nsamba kujja mu kitundu kyabwe kugezaako kubuzaabuza abantu bwazze kwebaza Katonda amwebazaako lwa bubbi, Katonda amwebazaako lwakuba nti abadde abba ebintu by'abantu. Bwe batyo baganda baffe bannamasaka ne bakwata ebifaananyi byadde atimbye ne babitimbulula. Ndowooza gwe Masaka ogiyita yakusaaga. Mpuuga ye waffe simanyanga biki baama bannamasaka babigaanye bamugambye nedda tojja kuba waffe ng'oli mubbi, oli mu ssente y'omuwoomusolo, ssente y'eggwanga gy'oli mu kuzannyiramu ate nga bw'ojja eno mu bantu olaga ekifaananyi nti olinaffe wamu abanyigirizibwa oba abalina embeera yonna. Muganda wange mukwano gwange kyenyiza okugamba nti Mathias Mpuuga Nsamba ye ali mu katu. Nimukwebuuza kyayinza okukola ate nga munnange takirabawo. Era baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti ebintu ebimu tubitwala ng'ebyokusaaga, ebintu ebimu tubitwala ng'ebya just. Abantu bamu tuyinza okugamba ekintu n'ogamba bwe twabanyirira awo bali mu kusaaga, bali mu kuzannyamu, naye ogenda okukomekkereza ng'oli kyabadde agamba ate munnange kyekituufu era nga kyekiyinza okuyisaawo. Kati Mathias Mpuuga Nsamba pulezidenti waffe yamugamba nti wummula leka ekifo ojja kuba n'emirembe, naye kati naye awulira nga emirembe gimuweddeko wabula ali mu byakwekaza byakwekangabiriza naye takyalina kyansi eno waffe. Yavudde n'atugamba mbu His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'alwanyisa Mpuuga. Anyway, ebyewuunyisa tebiggwayo naye n'Empuuga ebyewuunyisa bye obaagala nenga muga Museveni nga tagenda, Katongole nga tulwana, bano bajja ne boogera ne bakuba ziiraale ne bakola ne badde eri ne bali ebicepere, ne badde eri ne balinnya abanyonyi, ne badde eri ne beeyagala. Obatunuulya bano balina amayumba n'obuuza ono musaala kigwafuna ssente azijja sirika tebikwatako. Obasanga bazita 5-star hotels beeyaga balina bakazi Munnayuganda n'abona. Bano Bassemujjunganda baali baavu balunkupe. Wulira engeri gye boogeramu. Ono mukwano gwange Museveni alina mikwano gye kati naye mumugamba mikwano gye togikwatako. Omukulembeze w'eggwanga, omukulembeze yenna alina okuba n'obwongo obutegeera nti eyo nsobi. Era wulira ebigambo bino mugenda kaaba nnyo. Bano be mubadde mukkiririzaamu ebbanga lyonna mu be basalawo be babukonge bwakukkuba. Wulira ekyo kikumpuuga byempiseemu naye ebyobulamu n'ebyeswago contribution gyakoze siri omu kubasobola kwetaba kumusentensinga kyabuntu kiwaba wakinenyeza kuba era sigenda kikyusa. Ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye anfunemu comfort. Bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange. Siri musiru oba muwumba tuntu asembayo kusanga nga Nsereko yakutte ejjambiya atemako Mpuuga Nsamba omutwe. Abali baawo abaana baffe balijulira kyenjogedde tekisoboka era sijja kukikola kubanga Mpuuga talyanga nguzi. Ebintu ebyogerwako byonna byateekebwa mu budget ne biyisibwa ng'ebirala bwe bibadde biyisibwa n'abalala ne babiganyulwamu. Siyinza kudda ku mutwe gwa munnange nzanyireko ebyobufuzi olw'okuba ndowooza biyinza okunnyamba n'ebintuusa ewala. Ebintu bingi bye tusobola okukolerako ebyobufuzi era ebiraga nti ensi eno yeetaaga enkyukakyuka, naye kikafuuwe nti bukedde ku makya nga Muhammad Nsereko ow'ekkobe akutte ejjambiya ajjako omutwe gwa Nsamba Mpuuga. Tekisoboka. Abalala bonna ne bwe banaakikola nze sijja kye. Wulira njamuwulirisa ebigambo bino kubanga babatunda dda era mubadde temukimanyi. Era njamuntagingire omanyi bano abantu babawuddisa. Mpuuga yakola ki?
era ekitibwa Bobi Wine yamugamba ki n'obukulembeze bwa Nuupu zaayo $5,000,000 z'Abannayuganda. Mpuuga is an elected member of parliament. Abadde asasulwa omusaala n'abeera komishona ne bamusasula omusaala. Abantu b'Ennyondo Mukungwe bamusindika okulwanyiza obulyake. Toyina bw'oyinza kulwanyisa buli bwanguzi nga gw'oli muli wanguzi. Ssegona yalisoose kubuulirira munne naye ekyo takisoboka. Bannayuganda, you are not safe. Bwe mubanga ebirowoozo byammwe mubiina mu bapoliticians, most of them bakola kwegaggawaza. Most of them bakolerera Mwami Museveni kubeerawo. Most of them bali mu kubakakkanya. Bino nzize mbibagamba. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine yalina mikwano gye bamuyitaani Ashibaga Kato, Buchamaani ne balya ssente. Bobi Wine yabeekutulako kubanga olwa noble cause n'ekigendererwa ekinene kye tuyina oga muganda wange ovudde ku mulamwa. Bobi Wine yaligambye nti Buchamaani ne bw'aba aziridde tebinkwatako. Ne mu bwongo bwammwe Mathias Mpuuga enkukuta gy'akusemu n'anita Amongi nga Ssemujju yabuuza n'Amongi yakwata Mpuuga n'amuwa akakiiko akalondoola ekisaawe ky'e Namboole nga tebiyise mu mateeka. Mathias Mpuuga essaawa zino ye ng'omuntu n'Abedi Bwanika mwe mutunula bali ku mulamwa. Taginga Joyce Baagala drone yayina amawulire namambira sarafalizo 702 22 2758 0702 2758. Joyce Baagala nkusaasidde owulira oli w'amaanyi nakulabye oyogera aga Katonda mu ggulu nkigamba Joyce Baagala buli mubaka wa parliament ng'ova mu Nuupu bwe weetaba ku mukolo gw'e Masaka eyo basime nkiddamu mu bantu toddayo tukoye obunanfuusi. Gwe Baagala bino bye wayogedde Joyce Baagala okinaguka nze oba tebampadde kaadi. Joyce Baagala jjukira gye wava. Nkimanyi olina omukwano ne Mathias Mpuuga n'ensonga ya Bannayuganda. Bannayuganda bakulonda mu masasi. Bannayuganda bakulonda mu kuyiwa omusaayi. Abantu b'Emityana ne bagamba katulonde omuwala ono tusuule minisita. Gwolooza ku busobozi buwateekamu ssente mmeka. Ne bakuddiramu kwali okola ku TV y'abanyampi eya NBS nga mmwe abalwana Kyagulanyi Robert Ssentamu. Joyce Baagala ne babba akaluluko abantu mu diaspora, abantu Emityana ne bakusondera ssente. Igwe n'ovaayo towuliriza ddoboozi ly'abantu. President n'akuyita ku kitebe tewalabika. Activities z'ekibiina tolabika. Ne bwe mutulaba tuli basiru. Bannayuganda muloosa tebategeera. Abantu abali e Kalangaalo, abantu abali e Busujju, abantu abali genda Busunju bakulonda. Si lwa busolo, si lwa kwegaddanga ne Mathias Mpuuga. Essaawa zino wulira bw'ayogera. Omanyi bano abakazi oba ani abaloga, oba ani akuloga. Olowooza gwasinga okutegeerawo Emityana. Njamuwulire nze mumira nsanafu. Bano ba Joyce Baagala tugenda bateekako embeera. Bw'aba agenze Masaka ayogerere ebya Mpuuga we. Mpuuga mulyake. Mpuuga avuma ekibiina. Mulabi wa kibiina. Bw'abalaba ekibiina mugamba nze biki tebinkwatako. Buli anaagenda mu babulenda Nabukenya tubagamba gano maanyi g'abantu. Tetugenda kukkiriza muntu anafuya Bobi Wine tutunule. Wuliriza Joyce Baagala. Wulira byayogedde. Ndodinga wulira. Wulira ani atatya kaadi ne bannange eya Nuupu ey'abantu mbuze sinkola kituufu kikyokolaawo. Wasayinize ku buli bw'enguzi. Bwe mutasayiniga Mpuuga basserwanyi mugaba beegabire ssente. Kituufu kikyoli mukola. Wuliriza video. Njamuwulira abantu bammwe muwulire emisota gye mbadde mbaga. Wulira ono Baagala.
ekyamazima siri omu kuba kitya edda nze nkola kituufu ekibiina kimanyi nedda si kitya abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tunayingira na byabufuzi leka kulimba owulira mbuye okubeera n'omukwano n'empuuga tosinga mwegaddangiranga eyo Joyce Baagala Bobi Wine yagasse n'empuuga leka kulimba Mathias President Kyagulanyi okuwa okubeera minisita owa information ye yakufunira omwami mbuze kati muli mu byalaavu nga bannayuganda abali mukomera babacete mutunulira omukwano gwange nze okubeera omukwano n'empuuga tetugenda kubikiriza muze mutumanyira abantu b'emityana tebetaaga laavu zammwe n'abakooba baamulekawo olw'ensonga wulira omunyamulengo wulira njamumuwulirize byayogera kaadi tabitya kale maama olimbuulira omanyi mpuuga akusudya sente mwazifunye biliyoni na biliyoni lw'olinnya ku mikolo gye mbagamba abaka ba Nuupu bwanga oli wa Nuupu munnange erinnyayo ffe tubalesse segona mugende wa mubbi munnammwe wa mpuuga wa NRM mpuuga yalemera mu kifo ng'ekibiina kimugjeemu oyo abakyewaggula alinga muwoozi kati gwe agendayo era bannamasaka mbakubiriza okwebeereramu wulira ekyamazima siri omu kuba kitya edda nze nkola kituufu ekibiina kimanyi nedda si kitya abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tunayingira na byabufuzi n'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya kubanga oyagalani ababeera mukwano gwe n'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza don't recruit me tonyingiza mu butakkanya bwo bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo mukyalo nga ggwe nze sigenda mukyawa omuntu nga mukwano gwa kubanga omulala naye amukoze eki amukyayi oli omukyalo ono mpuuga ekizibu kya mpuuga omanyi kati bano babitutte mu laavu zaabwe byakwegaddanga ffe tuli ku nsonga za ggwanga toyinza kunzijjako oba ani alina obukyayi ku mpuuga nga lulinga pulezidenti amusitula tewabulaba Joyce Baagala wulira njawulire omanyi bano wulira bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo mukyalo nga ggwe nze sigenda mukyawa omuntu nga mukwano gwa kubanga omulala naye amukoze eki amukyayi siina mpalaniraako oyo Joyce Baagala njagala muwulire kati nakano kawulire kati muwulire kino kyabadde mukono njagala okiwulye Joyce Baagala ab'emityana bagambye bw'olunaku lw'olinnya ku mikolo gya mpuuga ne bye wayogedde ku CBS ne byozze nga weefuula oli wa kitalo bagambye tebakulaba mu mikolo gya NUP ab'emityana kati wuliriza bano wulira nti ku babaka baabo 8 basatu bokka be baakeevaamu ne bassa omukono ku kiwandiiko ekigoba abakungu bana abaatuula mu lukiiko olukulembera paalamenti ne beebuuza ekyatuuka ku balala tubagamba ataasayinyiinge ffe tululwedde tubalinza okubalaba temwejjusa NUP ebbanga lyonna evuddeyo ng'ewanisa enguzi ng'egamba tetukkiriza nguzi eggwanga lyaffe loobo yasayinyiize omubaka wa paalamenti ali mukuleka mukumi bw'oba tonnasayininga ogwani enge ajja kwabagala buli bwenduki era obola olukweta mukono tubasaba n'obumbe fuja bakaba temutuswaza njoke tuwandiiko ku kipapula ekyo ekyokujjanga commissioners of West Coast wano we basinzidde ne bawa nsalessale wa nnaku 2 ababaka abalala abakyekuluntaza okussaako emikono oba ssekyo balekiraawo okubeekukuutirizaako kyakubira omulanga nabaleka essaawa 24 mu ssaawa 24 tusubira obubaka bwa paalamenti okula obuvunanyizibwako obwakuweebwa abantu abakulonda okutuukiriza kusanya ku kiwandiiko
mufubewo okwogerako n'ababaka abanokoddwayo agudde butaka oluvannyuma njamuwulirize bulungi omubaka yenna ataasayininge mumugobe nkiddamu mwenna mutambuze message eno bonna bali banguzi be balidde amalwaliro gammwe ono w'emityana Joyce Baagala mumuteeke ku ntandaalo takyali ku mulamwa. I repeat, ababaka abagenda okugenda 21 ewa Mathias Mpuuga be bali betubagamba ekibiina ekipya kye baawandiika era misota Zizania ayagala okutta Bobi Wine. Ono omukyala Joyce Baagala twamuddira mu bbawe wa NRM ye Sewava press secretary wa Museveni nabibagamba ye yamuzaalamu abaana abo 2 era mu NRM aveeyo akyewakane amuzaalamu abaana waali musajja wa NRM. Kati essaawa zino owulira ebigambo byayogera yabagambye tatya kaadi abantu be bagigaba bannayuganda be basalawo. Kati bano abantu ebigambo byabwe mu biwulirize be bano abali ku blacklist. Ono yasooka wulira ekibiina kimanyi nedda sikitya abamu ku ffe okubeera n'omukwano n'empuuga gwatandika abamu ffe tunayingana byabufuzi n'olwekyo essaawa zino bw'onteekako olukongoolo nti lwaki ndi mukwano gwe lwaki nteekateeka omukolo gwe tobeera mwenkanya kubanga oyagalani ababeera mukwano gwe. N'ekirala bw'obanga gw'olina obutakkanya n'omuntu tonyingiza, don't recruit me, tonyingiza mu butakkaanya bwo. Bw'obanga olina obukyayi ku muntu tonyingiza mu bukyayi bwo. Mukyayi nga ggwe nze sigenda kukyawa omuntu nga mukwano gwange kubanga omulala naye amukoze ki amukyayi siina mpalaniraako. wuliriza ababaka abo bendi mu bbalaga bano bonna mu bagobe ono naye mu mugobe. wulira ekyo kikumpuuga byempusemu naye ebyobulamu n'ebyeswago gye tubaddemu ne contribution gyakoze. Bano bonna bawulira aboogera bwe bati baakutte ssente era baalya dda ssente okuva ewa Anita Amongi era kyova olaboogera bwe bati. wulira ekyo kikumpuuga byempusemu naye ebyobulamu n'ebyeswago gye tubaddemu ne contribution gyakoze siri omu kubasobola kwetaba kumusentensinga kyabuntu tewaba wakinenyeza kubera sigenda kikyusa. Ate nze bwe mba nkoze n'omuntu njala buli muntu gwe nkoze naye amufunemu comfort. Bw'oba oli mukwano gwange obeera oli mukwano gwange. Oyo omu wulira njamubawulirize bulungi kubanga njala muba notisinga manya nti oyo bonna mbayina ngenda baba wa bonna. Wulira ekiswaza Ssemuju wulira bali mu kweswaza. wulira He said, I will not sign it because Mpuuga is my personal friend. We met in the S2 in Masaka SS. We are very good friends. I rather lose my seat. No, I didn't. First of all, I didn't say out. I said I will excuse myself. wuliriza ekyo noono naye noono naye muwulira omuntu akyamukirira taba mukulembeze, omuntu atalowooza taba mukulembeze, omuntu alowooza ng'amaze okwogera n'okukola taba mukulembeze. Ati kanziremu abadde bambuuza ekibuuzo ki mu paalamenti osayininga ddi kiddemu mwetegese kiwuliriza n'ensonga munaaziwuliriza ekisooka sijja kusayininga mutegedde ekiŋŋamba okusayininga ndi musajja mukulu ndi musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita baali bulungi naye olw'okuba abamu bakibogwe tebaabitegeera ze nabagamba munonde kubanga ategeererawo omuntu omutegeevu bwe mumala okuteesa ku nsonga ne bwe bakuwakanya ne bwe bakuwangula ogenda n'ekisaliddwawo batyo abangi basic science. ogwo omusota gwakubiri kati njamuwulirize kubanga wenda gasi wangu
lindako wendaga si wangu nja ulirisa bulungi anoti yotekako data ono wendaga si wangu njana bino mubiwulirise kubanga wetulaga wano nja mubiwulirise bana abantu mbadde mbabalaga temwagala bawulira nja muwulirise ebintu bino era mubifune bulungi kakati ono mwamuwulidde njala muddemu mumuwulire Joyce Baagala ng'ayogera lwaki agenda ku mikolo gy'e Masaka. Joyce Baagala nkigamba ab'Emityana wagendera beebo baakola dda kabinenti okwatagana otya n'Abedi Bwanika avuma ekibiina nti basiyazi eyalumba abafuutu soldiers eyavuma abafuutu soldiers Abedi Bwanika n'avuma president waffe ne musiganga mutula naye mu meetings Bulenda Nabukenya. Abedi Bwanika avola abamakanika mu buli ayambala ovulo musiyazi musiba bamuwe papa bantu mmwe wulira Baagala kuwandiika ku postinga y'olulaba ekifaananyi olulaba akatambi obumwe bumugambirawo nti kakati wandiika kino naye ng'ensonga eyo Medi ngera bw'ogambye tuteekateeka omukolo actually emmisa leka kugiyita misa tuteekateeka omukolo actually emmisa mugenda kusomera mu lyake lwaki mwonoona ekitiibwa ky'ekitambiro ky'emmisa. Mpuuga yagezeyo n'afuna gundi penetensiya mbutu akikiwateekeke wulira kuwandiika ku postinga y'olulaba ekifaananyi olulaba akatambi obumwe bumugambirawo nti kakati wandiika kino naye ng'ensonga eyo Medi ngera bw'ogambye tuteekateeka omukolo actually emmisa eyo yakwebaza olw'obulamu w'ekitiibwa Mathias Mpuuga olw'ebyo Katonda byamusobozesezza okukola n'okusoomoozebwa kw'amuyisizzaamu kuba Katonda byonna byakuteekateekera obimwebaza kubanga ye Katonda era omugulumiza. N'olwekyo emikolo gyonna gibeerako enteekateeka n'obukiiko obuteesiteesi era njagala kusinziira wano tegeze bannayuganda nti ndi omu kubali ku kakiiko akateesiteesi. Ensangi zino waliwo embeera y'okwekomomma omuntu n'otya asibyakwekonnoma wuliriza ekikyala kino oli muli wanguzi. Mathias Mpuuga yakwata miliyoni 5 ezaali zimbye eddwaliro Emityana. Mathias Mpuuga ekibiina kyamutera byokkola n'alemera mu kifo. Joyce Baagala bino mwana gwe kubuulira ogenda kugwa ensi egenda kukyawa gw'otunuulidde omukwano gwammwe n'eraavu gye muyina ne weerabira abantu b'Emityana abaakusitula ne bakuliraanya Mathias Mpuuga. Mwerabira mangu bannabyabufuzi wali eri mu NBS nga tolina struggles olimu kati gwe bw'onaatandika okudaalira abantu odifendinge Abedi Bwanika azavola president navola secretary general David Lewis Luwongoya navola abantu n'ayogera buli kimu ebigambo ebyobulimba naye ng'okimanya Abedi akolera mu 7 bino bye bigambo bye wayogedde Baagala wulira omuntu nga mukwano gwo kebera embaga Medi nkulabye ku mbaga nnyingi ng'oli omu ku bateesiteesi nkulabye ku mikolo mingi ng'oli omu ku bateesiteesi tekimenya mateeka era nga bw'ogambye ndi memba owa National Unity Platform ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga naye memba wa NUP mu kibiina mwali tavangamu ate tebamugobangamu okugyawo ng'ekibiina kiwadde nti kiyisizza ekiragiro nti agobeddwa ne Brenda naye wa NUP bonna b'oyogeddeko ba NUP ebyo byabwewussa kati ebyobufuzi bino birimu abantu nga baagala nnyo okukyamuukiriza bannaabwe oba okunyiiza abalala kakati wagenda ne wabeerawo ensonga omunalaba ndooza nti ku nsonga eyo tulaka tuli ku kisenge kakati tuteekewo eriruddawa. Njagala kutegeeza bannayuganda nze Medi ogenda okuyingira mu NUP nali ku NBS
nga ŋŋenda okwesimbawo era nawandiika ekiwandiiko ne kifuluma. In fact waliwo breaking news ne neegatta ku NUP era ne nangirira okwesimbawo. Nina eddoboozi nsobola okwogera bulungi Oluganda ne lwatuka, eddoboozi lyange lyamwanguka, n'Oluzungu nalwo ndusobola. Nsobola bulungi okuwandiika, nsobola n'okwogera. Kitegeeza nti singa wabeerawo embeera yonna nga ŋŋenze mu kibiina oba nkoze kibiina, tewali nsonga yandintiisizza. Mukyala baagala Abedi Bwanika bwe yali ewa Mathias Mpuuga ewaka ne Juliet Kakande bagamba mujje tulangirire ekiddako era ono ye mukulembeze waffe. Lema kubuzaabuza bantu. Bulenda Nabukenya bu video obwo temwabuwulira balangirire ekikola ki ekiddako. Juliet Kakande n'ayogerera omukulembeze waffe bye yayogera. Aga Katonda mu ggulu fe abawagira Bobi Wine omubaka ayeetantala n'agenda ku mikolo gya Mpuuga e Masaka. Egyo emikolo balina kye bagenda okulangirira. Nga mubadde temumwebazanga. Kati lwe mulaba olw'okuba yatutte ssente z'Abannayuganda. Era essaawa zino CBS wali osindikira balowoozi obasiibula. Gwe tolowooza baaga tolina by'okoze mu constituency. Ne ambulance tekaliiyo, mu parliament toteesa. Oli awo okukuta na Mpuuga. Abantu b'emityane obudde bwogenda okumala mikolo egyo. Singa ogenze n'obataasa abaana bafiira ku seminti mu ddwaliro Emityana. Ogambye gwe kaadi tekuluma. Kati nkugamba Joyce baagala Babulenda Nabukenya mwenna abasaze oti mugende eyo. Golozaki batte bandeke abavuma president abavuma ekibiina be baliyo. Otulo otya meeting na Abedi mwe abatabiraba. Mulose Bannayuganda basiru ulira. Abali mu studio one manyi nti mwena mwafunye kaadi zammwe ez'okujja medi wafunye eyo ogenda kugifuna semugi yafunye eyo ng'ekuyita kuki kukusaba ku mpisa ey'okwebaza. So ebintu ebimu bireme kukizibwalira nnyo ng'abantu ate bireme omulaba omufere omanyi omufere bw'ayogera alina omulaba ne bannaye baagala Joyce baagala tewali badde ggwe wali wagwa ng'abantu bakuziza ab'Emityana nupu yekuleeta. webale nnyo era kyemugambye abantu abo kyenjagala okubagamba Ssaabasajja yatuterawo rediyo eno era mmanyi nti abantu bonna abagiwuliriza bajja kuwuliriza bategeere. Mpuuga wa NUP kati njatugende ku mukwano gwe gwagamba nti wa NUP era gwe omubaka nawe Munnayuganda owulira Mpuuga byayogera ddala oba akyali wa NUP era omuntu ategeera ng'olumirirwa Bamachete, Bolivia Lutaaya, Bamasaba Faustin, Bakanata Muhammad osogenda ku mikolo gya Mpuuga okujjako ng'ogenze Ttanda ewa Walumbe. Ulira Steven bwe yagamba nti bwe tunatuukira mu 2020 nga opposition enafuye ayinza okuba tutandise okwebuuza nti alina bannaffe era alina mu mutwe nga bajjamu obuyambi obutunafuya fe abaagala enkyukakyuka. Kubanga olugendo tutambudde ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti abantu okwewaayo n'okwefiisa n'okwefiiriza okuleeta enkyukakyuka kitandise emyaka 2 egiyise. Bw'okirowooza bw'otyo nti kyakatandika n'olwekyo nti olina script olina ekiwandiiko ekipya ekinene abaki batamanyi n'olwekyo ojja kiggusa wekka tolina gwe weetaaga. Kubanga singa omuntu sekinnoomu alina obusobozi obugamba nti eggwanga likyuke nga kigamba obugambo. Lindako kankupuleyingire waliwo kenja amuwulire. Lindako ulira. Singa mu byobufuzi nali nnoonyaamu byangu ebbanga limazeemu singa ebyangu nabifuna dda naye ebbanga lyempangaalidde mu kubeera omugumiikiriza n'okukola ekyo ekinsubirwamu
omuntu yenna ngwekisinze nzekka abantu bonna abawangadde mu mbeera gye tuwangaliddemu ne beewaayo ne beefiisa si kya bugunjufu okubatyoboola nandibali tufunye tokkaanyiza nabo obutakkaanya tujja kubufuna naye buganda bwotakkaanya naye busobola ng'ojjayo ensululu omuziike bwalemera kungulu okola otya n'olwekyo kyabulabe nnyo munnayabufuzi yenna ogezaako okutyoboola banno okumaakuma abalala n'obabuzaabuza ogeze okuteekawo ekifaananyi nti gwe oli wakitalo nnyo abalala tebalimu kantu munnayabufuzi yenna alina access asobola okufaana omuzindaalo n'obuyinza obw'entebe kyabuvunaanyizibwa obukozesa obulungi kubanga obutakkaanya tebujja kuggwawo naye obutakkaanya ku nsonga si bulabe naye obubanga obutakkaanya bwali mu nuupu nti mpuuga yitagwanidde kasiimo era nabwo bwandibadde bukwatibwa mu ngeri ya njawulo so si kumutyoboola nyina famire nyina amaka abaana bange bwe bakusanga nga govuma kitaabwe bakulowoozaako ye nyina abaana bakuze basoma amawulire bagalaba ne social media bagibeerako abantu abali bakola ebyobufuzi mulina okukendeeza effujjo n'effubitizi n'enge abamu bye bakola bikozesa nge kyabulabe nnyo enge gye mulina ejja tulozesaako ng'abajega oba oliawo n'omulembe guno abavubuka abatuvaako emabega ba myaka 2-25 balina okukkiriza bayige bategeere ekitali ekyo mujja kwogerebwako ng'omulembe gwabagwagwa mubuyinza bwe bwadde munoonya temubufunye naye nga temulina kitiibwa naye nga n'omukwano temulina n'obwasseruganda nga mubwonoonye so ebyo byonna tusobola obituukako nga tuwuliziganya wakati mu butakkaanya bitukkaanyako ne tubikola bulungi bitakkaanyaako ne tubiteeka ku bbali naye ekyokugamba nti mujja kuvuma butakkaanya naye atali wa kibiina kyo kuga nti gundi mpuuga yakaanye n'ebusuulwa nyenze ekusaidi ya busuulwa mpuuga n'omuliisa abeewaabwe by'omanyi ne by'otamanyi n'omutyoboola kikolwa kya bugunjufu era njala bategeeza aba NUP abalowooza nti eyo nkola mpya ejja okutufunyisa obuganzi balina ekigambo kibakozesa bwe tumuyiseemu eggaali njala bategeeza nti kya bugwagwa tekibafaananya ng'abantu bategeevu nabo bonna baba bebakozesa ne babagulira buddeta naba airtime tebabawa kitiibwa tebabagamba kuvuma bantu ne babawa ekitiibwa babatwala era ng'abagwagwa so abavubuka baffe mukkirize mulinyise omutindo muleke kukozesebwa kutyoboola abantu bwe mutyoboola temusobola kusobola buzibwa ngatto zaabwe uliriza gyawulirize ulira olina enteekateeka y'okuteekawo ekibiina ekikyo njamuwulire gamubuuza ku kyekibiina kati njamuwulire omanyi asengeka ebigambo noloza naye nga gwatambula naye muvumi Abedi Bwanika muvumi avuma alangira gwoloza mpuuga bw'otugamba nti tuli basiyazi ffe tetulina bafamire tetulina baŋŋanda Abedi byatugamba makaago Juliet Kakande nagamba tulina bye tukozesa makaago ng'otudde alina okuba n'engalo gw'olaga abantu nti oli wa buvunaanyizibwa nnyo Abedi byavuma tobitegeewulira bwekiri masasi mpuuga nsamba oyina ekigenda eky'okukisibwa okuba pulezidenti w'ekibiina kyo kya NUP bisatu wanziramu ebyo omaliza nga nsiibula ensi ekisooka oyala kubeera campaign manager wange oyala kubeera memba wa kibiina kyange ku byombi byagalako ki kyagala kumanya kati bwebeera kumanya okumanya ndowooza si musango ekisooka munabyabufuzi yenna bw'afuna omukisa n'alerebwa n'atuuka ku ddaala lyentuuseeko omuwulira alowooza ali waggulu nnyo mbwe eddaala lyatuuseeko ddaala akiri oliko Mr. Bitaano tolina bantu bakugoberera disitulikiti zokka 3 mwolina eddaala lyotuuseeko wulira asobola ekifuuka naye tokyefuula bwefuuzi okituukako nga kirimu okukkaanya ne banno ekirabo kiyituukawo kwe kukkaanya kwabo benzikaanya nabo ku byonna by'obuuzizza ekisooka byonna nsobola okubibeera kuba mbisobola osobola okubeera pulezidenti wa NUP osobola okutandikawo ekibiina osobola okubeera pulezidenti wa Uganda bikudiddemu
okidemu bulungi byonna bisobola nkuddemu ansa yemu kubanga sigikutte bukusu nti ebyobufuzi si byakukola bwa nnamunigina olina okubeerawo n'okukkaanya kwabo b'okola nabo ebyobufuzi ekiseera bwe kirituuka nga benkola nabo ebyobufuzi mu ggwanga mu kibiina ebuddu n'ewalala nga ye consensus byonna byeyogeddeko mbisobola oba pulezidenti wa NUP mbusobola okukulembera oggwanga nkusobola manyi ne batandikawo ekibiina ate nakyo nkisobola golowooza nti nsobola